kyakulira egundi ebusabale muchachi yagula entebe akiri obukulu alina obukulu naye nga munnange gyali ali mu kulima mu mbeera yenna naye ng'embaga naye emuwuuba naye aŋŋambye embaga etuwuuba embaga amanyinaze empuuba naye tebamuyita naye maama bemuwuubirawo embaga eri eno etuwuuba bani buli muntu embaga eno emuwuuba kigobeero beera siriya gweno sikale nawulidde nti ku kyalo bawaddeyo kadi 2 musanvu 2 kagaye musanvu kyamaani kakati abalala bonna banyiiga yakulira okwo ye maama munayagalanga bituuse ab'ekibuga yawadde batoba naye kasita twaweereza seebuya mulabe kwoyo wali awo yatuuse dda ku kyalo ali hajati mukulu nkubuuzizaako omukyala Debra Namugenyi enamungona nkubuuzizaako mwami Semakula mutaka ly'eryembwa Semakula nyina ye yali muwa ulira mutaka lyambwa Semakula nyina ye yali muwa banyina wa Lugave namawe Charles lyerye Dean anyoyo yanyoyo Charles mutaka Semakula teba gwe nkuwe kizika anyoyo aba Charles mutaka Semakula nkutiba kiki yutetoddola n'amalala benjaga anti kimbadde ngamba mbadde nerabidde kwajja Semakula mbali gati ati kugambye nyina yakola ki bijogama mutaka kati Semakula nyina wa Lugave yamusimba eryo bulijjo erinnya Semakula ali bamama basuuta tenno lyakala ku kyaleyo bamama basuuta abaana baabwe yamunyigamu eryeri Semakula mbadde sirimanya kati mutaka lye waffe gye mityana gye batuziika mukinda tata yatya kati mbadde mbazabaza okay tukubuziza kayina abantu bakola nabo mutaka eryembwa liriwa mutaka lyengambye eryembwa jali bulungi ali okay mabega kawo yalwala muko naye yateera naye alina abantu bakola nabo yangamba tebavaako mwena tubabuziza ku waliwo Aisha afumba mmere mwebala okubanga mutula mwena bakwano ba muzeeyi mwebala okubanga temuva ku kyankya n'omukyala Namugenyi bonna bakwano ab'omu bibiina bw'okula oyingira biina Namugenyi si mukyala omutumidde nga ababeera kuluganda mukyala lwaki tomugasa ambe mukyala we Debra Namugenyi mama Dora bakwano bonna ine kikosi kyenda mukibalamusizaako abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo gattako abantu baffe abali ebutambula mujagamba temunyiigira abali empigi temunyiigira abali kawempe ekyakudduse abali ekyakudduse munyiigira abali ekyakatebe temugeza ne munyiiga ekalisizo jinja muli mutya mwebali abenabbingo temunyiiga n'akamu mujja mugenda kola ku mmotoka ennene mugenda kola ku mmotoka ennene mwagati ne bajja kuzitijja kwa mujazira banga ziwe tazitya abajazira bakubanga nzukira lumu tugenda kuzika kirumira najja n'emmotoka zinenene nyenyenye bagitani ayina Lexus waliwo endala yali yakuziikayo hama nagamba hama eziika kati simanyi gyaleeta embeera yeyo ku mulirwano ku geeti kyekiri awo ku nkya yaleere omwana mumusosowaze bannaye ku geeti y'omukolo gye guli embaga ebawubaabo ku kyalo ekyo bannange bantu beetegekedde efaayo bagenda okuyimirira balabe emmotoka obviously kirumira leero ajja kugira Lexus motoka zirina ekyala eziika egenda ku mikolo gya president eya meeting agina Lexus yebadde etera okugenda ku mikolo mpozi nga yaguze empya Lexus yeriko 2017 model yagiramu mwateeka okulaba ku motoka ze bagamba mujukire bakwagala ne bakulembeddemu okujja ku mukolo ogwo ebabe bategese ebirabo kiyinza okuba birole ne birole by'ebirabo biyinza okuyita muyina okulaba ku bakyala abakuba make up nateekako layers nnya bajja kujja batalina kadi patro yiyo abantu baleke bege naye wafundafunda abantu bebawetera banayimye bajja kuyimirira eri okutandika n'enabbingo bajja kuyitawo kati bana abokukyala baba baagala muceere gwafisa oluusi banagufuna guyinza okuba muzibuzibu nolwekyo embaga ebawuuba embaga ebwe mukolo gubawuuba byonna ebigenda mu maaso mujja kuba tubifuna butereevu Seeguya gyali yatuuse dde okubeera nga abituweereza n'abalala balina emikolo bwe gityo bana tetubasosodde namwe tubagaliza bintu bitambule bulungi nnyo nagamba olwotukanga ku bwanguzi ng'obwo omuzungu agamba enjoy to the fullest kinyumirwe tokizanyiramu kubanga abakyagala baba bangi nnyo naye nga tugamba wasozota tuyingidde crime watch muli mutya bannaffe abagolodde dda okugenda ku mikolo egy'enjawulo ng'ate gw'omu ku batayise wabula olina kojja gw'ogenda okulippirako oyo kojja ye yakuza abaana tebasobola mumugaana nze nja tutuula wakiri mumabega mulimu n'abantu bebayita ku mikolo nga bayise yekka najja n'abaana oli omwana gw'olaba
ono muganda we wa musayi gwe mmwe n'abasirikale mwe abatuganda temwina wa musayi gwe mutemulaba amufaanana mulimu ate n'abapakizi bapakira emmere abantu abala tebannalya wali yapakira emanju enyaba ginoonya ate yagipakidde bannange tukendeze ngegitwagalamu ebyokulya ku mikolo bwegiti waliwo erabira nti abala bamulaba nateeka mukasawo napakira mukasawo kama bannange kamera tazirengedde ezikola ki kamera abantu bazifanako nolekyo twongera okubulabula abantu baffe mu crime watch tubongera okubalabula nti embeera gyegendereze naddala enkubanga etonnya mu kiro waliwo abantu abayingira mu nyumba nga bayise ku bbaati mu bitundu ebitali bimu wegendereze enkuba naddala nga etonnya obudde bukya waliwo ababbira mu bitundu ebyo namwe ababeera mu parking mugenderere waliwo abantu bangambye abamu agira mu motoka munda ngaalinga zo parkinga emabega wansi najja n'asumulula ebyuma mu parking obwo mugenderere batera okubeera mu parking ne bajja babba ebintu ate lusaba parking abo tebabona kasente nemujja omuka nayakukyasuza sente mpitirivu olwokuba omuntu yasuze mu parking najja abba ebyuma nga totegedde mugendereremu mu ngeri eyo bantu gye bali ababba we bato waliwo n'abajja nga bagamba nti essaawa ezo ng'obudde bukya abakuuma aba beebase kati ye nga bwe bakubalira kasaziyingira 11 abaakooye aba yeebaseemu awo nga wayingirirawo ate twabagambye buli kyoba ogula afuna ka receipt oleme kugenda mu bintu byasimanya abba simanya wakijjawa ebyo bireme kutawaanya ku ssaawa esembayo abasajja nga bazze bakebera ebintu buli kyogula receipt gendera nnyo ebintu ebisusa okuba layisi tebiba layisi ebintu ebisusa okuba layisi weba emmere kale ennemu nti matooke gagule gago tolina ttabu naye nga byakozesa nga biri layisi gendera gai panado bamutulali wa layisi wano wa bei panado wa layisi ayinza okubatawonya genda ebintu byonna twala tugendeke waseeguya ate asobole okubeera nga tugattawo bulungi nnyo ndowooza era bandi badde okuba bukubi ne tugenda bugenzi mu lugambo butereevu tutandikira awo kubanga tewaliwo mbere seeguya katugende Wakati Seguyaga emanya achala babukedde TV ekyencha program ate luno si lugambo biri serious kati wano wetuli bayitawo na bingo mu bataka ekigambo ekyo kyatiikiridde nnyo mu mukolo guno nga Rema aleeta Hamuza dokita bannaye ebintu byonna nakati biggwa leero dokita wano woolaba tulina abantu bangi abantu bakedde dda naye tulinawo omu kuba ali bize kasooka tusamalizingiremu enteekateeka kati ye bwagenda tusigale nga twetemera omukolo gwaffe tuli mbataka na bingo olunaku lwaliro kiggwa leero Kenzo gy'oli gwomanyi ate kakati tukole ki kyonga kinene nnyo nkutiisizza nkutiemule amanya gange Haji Kavuma Musa Keti Events and Beyond ndi wano ng'omutesitesi w'omukolo ogwa Rema Namakula omukolo gw'olwaleero gwena kuba munyuvu nnyo ate nga mulungi era nsaba buli muntu yenna yaweebwa kaadi atuuke mu time abagenyi b'owaka ssaawa 4 bajja kuba bamaze okutuula abako ssaawa 6 bajja kuba bamaze okutuula tusaba omugenyi omukulu asaye nga bwe twatudde edda ffenna sijja mumwogera naye ye omugenyi omukulu balinde mulizi mulaabula kuba siteetaaga kwogera nnyo weebale nnyo enteekateeka eri nnungi nnyo nnyo kinsooka okutegeeza nti parking eri ku Trinity College enabbingo ali ku kisaawe bonna buli muntu yenna parking eri awo n'abako okuvaawo kwabwe twataddewo shuttles emmotoka zaffe we ziri bus ennungi ennyo ezinyirira era mwe bagenda okutuula nga tubaleeta mu kifo wano wennyini olw'ensonga nti waliwo ka distance ensonga ki twakoze ekintu ekyo mwakikoze lwaki twakikoze okuba nti waliwo ka distance emmotoka gye zigenda okupaakinga so tetwagala nti baffe batambuza ebigere kubanga omuntu agidde emmotoka ye nga anyiridde ate okumutambuza ebigere nga tekikola n'omuko Amuza agenda kugira mu baasi nga apaakinze omuko Amuza yagenda direct mpaka wagenda okubeera so Amuza apaakinga wano wetuli ajja kugenda munda parking egyeri yategekeddwa dda bulungi nnyo wagenda okupaakinga baani abo abalala abalina okutuuka wano n'emmotoka zaabwe wano tulina abagenyi abakulu bangi tulina abantu ebitiibwa bangi besobola kwogera amannya gaabwe era bwe bajja kutuuka esebo security eri gguluggulu kubanga buli kyoma nti security weekiri wano era tewaliwo gamba nti
wenza okubawo akantu konna akayita nedda. naye nga lwaki security eno ina kubanze nyingidde munda muno mbadde omwo munda muno by the way tulamu muli omukolo tent ziziri tent z'abantu ndooza 10 lulamba naye nga lwaki nnyo security nkugambye nti tulina ab'ebitiibwa bayitirivu abantu ab'ebitiibwa abo gwe bomanyi ab'ebitiibwa bonna mu ggwanga wano webali wano kati abantu abo okubakuuma olina obbawa security kubanga gye tosobola baleeta wantu nga tewaliwo security. sooka tubuliremu abantu bulijjo tetwebuuza abayimbi bagenda kuyimba nga bameka? abayimbi tubayina bo bangi naye tebasobola kuggwayo wabula obudde kye bunaatuwa kye tujja okukola. batugambye balinga 5 basukka ne 8 abanayimba lwaki batono ate nga super yekka kurimu yekka. mwamulonze muti? twamulonze okusinza kuba olukiiko olwo lwatudde wadde lunene nnyo aye nange omutesiteesi omumanyi sisobola kuba nti simanyi kyenkola yonna. wano oba kino nkibuuze lwaki wano wetukoledde emikolo? wewaka ekyo nakyo bane abakibuuza bulijjo ekyo mukitegedde wano wewaka tuli nabbingo mu bataka keti batugambye emikolo gino gigenda kuggwa ssaawa 11 saawa 11 kitundu awo tube nga mukolo tugumaze twakubanga okwanjula batusomesa mu Buganda nti kuggwa kiro era tusaba tufune obudde obulungi tusobole okukola omukolo mu budde atubumale bulungi naye okugera kwa Katonda tewali akugaana so wabaawo ekikyuseemu era ojja kusanga obudde bweyongeddeyo kuba ndaba n'enkuba etandise wano okufuuyirira mpolampola naye ndowooza omulogo yafubye. Enkuba tusobola gigana lwa nsonga nti kiba kyengera kati Allah baba bawadde ekyengera ng'ekyo tumusobola kigaana. Ekyokubiri omanyi emikolo nga gino bulaa ku nkuba omanyi ati n'omuntu gy'alaga walungi. abagenyi mwayise bameka? ndaba tenti nnene. abagenyi bonna wamu tuli mu 10. kwanjula okwedda ate tugambye kugenda kwa nnono ate ko nnono kwabako abantu batono lwaki bangi bwe batyo? Nedda abantu babanga batono kati abantu bangi babalyanga ku population. ekiri wana bamawulire babatutte nnyo entyagi. abamawulire tebatuttye entyagi era kino nyasaba bakiwulirize bulungi abamawulire mwenna nti temutunyiigira era temuyomba naye abamawulire ebiseera bino emikolo bagyonoonamu lwa nsonga nti bajja ne babeera bangi kati omugole alifo kyokulaba omugole ne baba nga balaba kamera tubula nga twalonzemu kamera ntono zizigenda okubeerawo. kakati banneyiba bano omanyi atulaba banneyiba bangi wano ennyumba erina banneyiba bangi bagizimba wakati mu bantu lwakuba ennyumba eno eri ku ttaka ddene yiika likkirira eri mu kisenyi naye banneyiba waliwo abatayitiddwe era babadde babogeramu ebigambo. banneyiba tosobola bayita bonna kuba banneyiba bokka baliraanye wano bawera 15,000 ate twayise abantu 1,000 kakati mu bantu 1,000 mwe muli abako mwe muli abowaka mwe muli abooluganda mwe muli ab'emikwano kati population egenda mu bantu 4,400,000 mu mmeka kati mwabo bonna no bayita otya? kati ekyo neyiba kuba banneyiba era balaba Bukedde TV wano ku Nabbingo ndooza ensonga eyo mugitegedde batusonyiwe nnyo kuba ekifo kye twakoleddemu oba kye wetuli wetugenda okutuula kifo kitono si kinene kati tonawo teka bantu abo bonna. abako bagenda kusimbulawa? abako basimbula mu kibuga ne simanyi wawe basimbula ne basimbula mu kibuga batuuke wano programu yaabwe sigimanyi. Programu yaabwe oli eno side? Nze ndi side eno. omanyi yikimanyi namwe mulina oluganda ne kurema kwe mwakiyingidde mutya okutuuka ku kiro? nze Rema si Luganda wabula omanyi omukwana ate gufuuka Luganda. Rema bw'okimanyi bulungi tova lwe yatandika okuyimba konsati yasooka nze mpaka leero yenze buli wamu yenze ku ye kakati toza kutuuka ku nsonga ng'eno ate n'omwepena oba mukyamu. temutukubamu akavulu ng'omukolo guno guwedde? akavulu tetulina akavulu tetulina akavulu wabula kyetusuubira tajja kusigala ng'akola emirimu gye nga babadde agikola. Kiriya amuzaana amukkiriza okumala gagendeyo okuyimba ku mawusa ameka asiiba bweru ayimba mitalo amayanja ali mu ttuwa yamwegombyeko ekyo kuba yamaze kulanga ekyo kyakola era n'akimwegombako. wasoma PR wakola nedda ssebo tunaabiwulira essebo. abantu bano kikyoyagala obbagamba abakulu Bukedde TV ogimanyi tuli mu kyanja awo tukinyala obbagamba
nti buli ayagaliza Rema, buli ayagaliza Dr. Hamza ababuwisaala omukolo gwe gubeere mulungi, ate gwe atasobodde kujja oba gwe bataayise siga nti bakwagala, wabula manya nti balonzeemu abantu abatono. Naye nga mwenna muli bawagizi ba Rema, mwenna badokita abasoma ne dokita, mwenna muli bantu be, so temusobola kuggwayo mwenna. Naye tusaba kimu nti batusonyiwe oba bamusonyiwe, aye naffe abatesitesi awali akasobye naffe mutusonyiwe. Kati mpozi abagenyi mwabakeezezza babali batandise okutuuka, abagenyi mubalaba yabagamba nti saawa 4 nga bonna bamaze okutuuka abowaka, naye abako batuuka saa 6. Service providers baba nabatuuka. Okay, omukolo gukyagenda mu maaso, tukyagenda maaso n'okubalaga kyetusaba kati mutukkirize tusooke tuwummulemu, naye mumanya tugenda kukomawo awo wonna mu lugambo tugenda kubatuba bukubi kubanga this is a D-Day. See you next hour. Sigadde Josephat Seguya. Akyabaweereza katuwummulemu katono nnyo, tukyayongera okuweereza mbaga tugirimu etuuba dola be bagenyi bagambe eno saawa 4 munnange. Tujja genda. Tugenda. Kale katuwummulemu tudde. Ekyenkya kikutuusiddwako akasimu ka My First 4G smartphone okuva mu Airtel kagomyewo. Nyiga *175*9 Airtel, the smartphone network. Weefunire kilo 6 okuva mu Abarsi Gas wonna wooli ku mitwalo 16 gyokka, ate nga bwaggwamu tumukujjuliza ku mitwalo 49. Bukedde TV y'omuntu abuli